Breaking news wetuwugirira ssaawa zino ebya His Excellency Robert Kyagulanyi akatonda yandimukwatiramuko oyinza okumbuza ate lwaki obadde okimanyi wetuwugirira ssaawa zino America yamaze dda kutuusa Bobby Kyagulanyi mu America ali mu exile ogenda kumbuza ate batya bwetulukalire video nzikuletedde mu maaso awo lawyer wa National Unity Platform gwenkuletedde omukyala abadde munyiivumuko mu maaso awo njagala owulize video ye with precaution ate obadde okimanyi anti no America esindise ennyonyi zaayo esindise amaato gaayo gali amanene ngazi Abraham Lincoln mu Indian Ocean okubeera nga anytime from now zirumba ensi etanaaba kubeera nga emanyikibwa teri amanyi ensi ki kitegeeza buli dictator gyali ali mu kutya naye nga tetunagendayo mbadde nyongera okujjukiza video eno soko gimpereka like bw'oba omaze subscribing weegatteko omukutu gwaffe guno. I never used to be beaten or arrested for no reason. I never used to fear for my life. But like I said, any day could be my last day. So, I miss my old life. I miss my freedom. Nga sibalwisiza katugendereyo mu kyatulese olunaku olwaliro nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Bobby Kyagulanyi Itungo ngono mukyala wa His Excellency Robert Kyagulanyi amaze kubeera nga agenda mu exile yayitiseewa abasinga badde bagamba yayise ku Entebbe Airport naye nga mazima gali nti yayise ku Entebbe Airport ayina gye yayise ewalala kigambe kubeera nga yayise wali e Malaba era yayise mu Panya naso okubeera nga ayingira Kenya we yatuuse Kenya America naso okubeera nga emwa private jet mpaka mu America era sawa zino wetuwogera sawa zino she's officially in exile since she was attacked by the government of Uganda. Omukulu General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'akikakasa n'agamba nti byaddala atwali mu nnyumba ye era nasobola okubeera nga nnyingira mpaka mu kisenge kye. It was obviously shown on the word ku Twitter ye o X ye yasobola okubeera nga abipostinga ibyo no nga tubitadde ku mabbali ogenda kubeera ombulira ebirozo byo mu comment section olowooza Bobby okugenda ebweru yakoze ekiriyo kubanga abasinga baligamba lwaki oli mutiitiizi lwaki osigadde mu Africa kyogamba Bobby Kyagulanyi ne mundu oyagala lwanisa eki okujjako nga gw'oli mutemu oyagala lwanisa eki oshegera ekintu ekyo ebyo nno ebya Bobby nga tubitadde ku mabbali nyongera okujjukiza olunaku olwaliro lawyer wa National Unity Platform omu ku bakyala wali ku TikTok ayina video gyakoze ensanyusiza njagala osoko giwulire ongambe byaddala bano sibesibe twetaaga okubeera nga lojjako President Museveni ku ntebe sokolabe. Nze sibuuza nga bwe nabagamba ensi bw'eriba efunye emirembe tuliyebuuza bannange ennaku z'omwezi leero ziri ennaku z'omwezi nga 2 leero lunaku lwakutaano mwebale kutukumira ebyoto bannange mwebale kuwulira omulanga gwange bannange mulaba abantu baagala eggwanga bwe nagamba okukuma ekyoto kya Kayiira abantu bakumye ebyoto mmwe olugenda okuziba nga nina video eziwerako nga 10 ekitegeeza eri abakuma naye nga tebalina access ekola zi video mwebalire ddala mwebale kwagala nsi yammwe. Ennaku z'omwezi ziri 2 nga bwe mbagambye mu nnaku ezitali zaawala ono omukyala Zedriga ajja kuva mu kkomera oyo namufunako obubaka ajja kuvaayo naye bwe yavaayo eri abaamutaayiza omuwa ssente omukyala ssente yazigaana n'asigala ng'atambula agamba wulire mutereke video yange eno. Ekyokulala 23 tugenda kuddayo eri ewaffe mu actuary mukolera nga bwe mwakola. Kaakati njagala kuddamu bano abagamba Kyagulanyi talifuga bannange wandibadde oddayo eri n'otandika okweziika ebigere byo ngamba okulima anti okulima obeera weeziisa ebigere wandibadde oddayo eri n'otandika okweziika ebigere. Nafunako obubaka nga Kyagulanyi ye mu ndowooza ye ayagala bw'aba akulembedde Uganda ajja gikulemberaku emyaka egiri 10 naye ng'abantu baali bakaayana nti tegimala kusinziira ebirungi bye yabakolera. Kino kyankugamba nze nengera ekintu ekigenda okubaawo ne kibaawo. Mumanyidde mu kampeyini mumanyidde mu kampeyini zino naye nze okuva dda bwe nava e Saudi nengenda neetereza ebintu byange netandika okulaba ebintu ate ebintu ebyo ne bibaawo ne bibeerawo ddala wadde okuva buto nali mbiraba naye nga sibitwala serious. Nali saagala Trump nze gwe mulaba kuba lwaki omutima gwange gwali tegumwagala naye bwe neebaka naraba Trump nga ngamba omwana oyo mujje ku njegere
nga mpakoleranga nga omwana oyo mujje ku njegere era mutwale omusale enviiri omunaaze omutwale ne mu ddwaliro bamujjanjabe n'engamba bakyali ku ki njukira ekirooto ekyo nakiroota ennaku z'omwezi zaali nga 16 zaali nga 16 omwezi gwali gwa 7 mwezi gwali gwa 7 omwaka gwo ndowooza oba yali 2023 yali 2023 kati nendaba nga alina waasayininga nti omwana bamujje ku njegere era mbawadde olukusa bagende bamujjanjabe kati ate bwe namala okudda mu kirooto nendaba nga Trump ng'alayira nengamba ono omusajja alabika agenda kuddako omusajja teyaddamu kati kino kye mbagamba muyinza okulowooza nti kakati ono watubuddiisa bannange nze nengerera wala nasobola okulengera ne mbagamba nti musooke eriyo omusooka agenda okusala Museveni ku mutwe vidiyo eyo mwagiraba ne mbagamba eriyo Kyagulanyi kampeyini zino tezinnagwa ajja kusinkana baana Magoyi ate n'ekirungi ekirooto ekyo nakiroota nga ndi waffe Mbarara era baana Magoyi gye yabasinkana kakati nze bwe mba nkugambye nti Kyagulanyi agenda kukulembera Uganda kati gwe n'oveeyo n'ogamba nti Kyagulanyi tali kulembera ekizibu mwalemera mu bana abalimba nze kanku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Alright, ebyo nga tubitadde ku mabbali kugambye kabadde mawulire ga ssanyu era aba NRM wetwogerera ssaawa zino abasinga abali mu maziga oyo mukulu nno sitelo oyo goli mukulanga olaba ku screen yo yavaayo n'avuma His Excellency Robert Kyagulanyi oyinza okumulowooza nkulimba sooka owulirize. Kyagulanyi oliwa ntumirayo kafutu soja kamu okimente bayo ku bajjiro kuba tosobola bwa president. A few moments later mumuwulidde ye kennyini yalalowooza nti nekituuka ku balala ye tekisobola kubeera nga kimutuukako era wetwogerera ssaawa zino ali mu maziga ne waakolera ate ayinaawo mujjukire bulungi tino naddala abasinga okubeera nga bakubira NRM akakopo ku social media basinga ate balina ku payroll naye abali ku payroll bo basirise mumebe batasasulamu abasinga okubeera nga mulekana kitegeeza ki when the right time comes it's you who is affected who is not even on the payroll kitegeeza abali eri abali akasente nga teri abalaba bote wali abakwatako awo wenyini nyongera okujjukiza before you talk anything naddala ku social media oba olabye munno nga bamukubye oba nga omusayi gumuvaamu olaba munno nga ali mu maziga akaba talina mulimu tomusekerera osekerera wabula muwe solution give him the right thing he or she needs sokolabe kati oba kino ekya NRM lwaki kitubologera gwe muyaye totubologera naye ndowooza nze omu abagenda kusupportinga ekyo